and report on the issue of gye buvuddeko Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga yavaayo n'alagira bakolebwewo ennongoosereza mu tteeka eritwala abakulembeze ba Parliament naddala mu kulonda bakamisona oluvannyuma lw'omubaka Medad Lubega Sseggona okwanja ensonga eno. Mu mateeka amakadde ebibiina by'obufuzi bibadde bibalonda butereevu ne bakakasibwa Parliament nga ku bifo ebina NRM erinako 3 so nga ab'oludda oluvuganya gavumenti ekifo kimu kyokka. Kyokka akulira oludda oluvuganya olw'obukulu bwe naye aba ku kakiiko kano. Speaker yategeeza nti kino kibadde kikolebwa wabweru w'amateeka ekyawakanyizibwa nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa. It therefore goes without saying that by the command of the law, members elected to serve on the commission are nominated by the government and opposition sides of the House. They elected by secret vote in the House and serve for 2.5 years. Omuzannyo bwe gubanga gwatandise ate n'olabanga Rev agamba soke tuddeko ku bali tutereze amateeka. Kyembuuzizza ku floor kibadde nti amateeka ago tukatereza gakulungamya muzannyo guno oba ganaakola mu liigi eddako. Kati Amyuka akulira akakiiko akakwasisa empisa mu Parliament Abbas Agaba agamba alipoota ku nnongoosereza zino yawedde dda nga balinda kuzanja eri Parliament. Ffe ng'akakiiko ripooti yaffe eri ready. Tuteekako mikono oba enkya bateekako order paper tujja kubeera ready okugipresentinga anytime at least emikono kasajina gwanga leero oba enkya tugiteeke ewa clerk baja uploading anytime banaatuyita tujja kuba tusobola okujja tugipresentinge ku floor of the house. Mu nteekateeka empya amannya gonna aganaaleetebwa nampala wa gavumenti n'owoludda oluvuganya gavumenti ng'akukubwako akalulu. Whip, chief opposition whip ne government chief whip bajja kuba baleeta amannya ku floor of the house. Kakati embeera nga bweri kati oba nga bwebadde badde balonda amanya kituyita designation ne bagasendeka mu commission direct naye nga gayise ku Parliament. Kakati kye bagenda okukola bajja kuba bagaleeta gakubweko akalulu. Kakati okubwako akalulu kiri mirundi 2. Government chief whip ayinza okuleeta amanya 3 ne gakubwako akalulu ne gagenda tegawakanyizibwa ekyo nayo nuda ntuufu ate ng'ekkirizibwa. Naye ng'ekyandibadde enkola ennungi mu kunnyikiza demokrasiya yandibadde oleeta amanya nga 6 oba manjiko kwabo ne balondako 3. Kati buli pati kyekutte teyagala kita ate yagala ebe ne control ku bamemba baayo. Kati ebyo twagala kubiteeka mu mateeka wano pati ejja kubyekolera eri babirete bakole ki bajje ku fulo nga beesootiizi. Wabula ye nampala w'oludda oluvuganya gavumenti Ibrahim Ssemujjunganda agamba bino byonna tebiri mu mateeka era alinda alipoota eyanjibwa agikubemu ebituli kubanga erinnyirira enfuga y'ebibiina by'obufuzi. So era nze ndi omu ku abagenda okuwakanya etteeka oba enkola yonna ne Speaker amanyi bulungi egamba nti ffe aba opposition tujja kujja omuntu anaatukiikirira ku lukiiko olw'ofuga Parliament ate alondebwe n'abe-NRM. Bwe baba nze ndowooza nti ekyalisinze obulungi baba baagala anaakiikirira Parliament yonna emulonde naye agenda okukiikirira opposition ateekwa okubeera nga ffe tumwerondedde abakulira. Kati nze obukulu bwange nga chief whip mba nsigazizza yadde nga ababaka batalina bibiina bayite ba independence nabo balaga obwetaavu obw'okukiikirirwa. Ennongoosereza zino tezibatunuddeemu. Bwe banaaba nga baleese ennongoosereza yaabwe mu Administration of Parliament Act mu bwangu naye kujja mu Parliament tuyinza okutuuka okulonda nga nabo mwebali. Naye banga eruddewo okujja we banaagireetera ne tulongoosa amateeka we bajja okulondera yo Parliament ebeera egenda mu maaso terina tabu. Kasita tunamala okuyisa amendments zino ezikolebwa n'ennongoosereza then okulonda kubeerewo balondebwa commissioners abapya. Because independent kitegeeza nti buli omu ali ku lulwe tebateekwa kuba n'abakulira tebateekwa kuba yadde n'obukulembeze era mu muteeka kitwava teekamu nti buli omu ajja kuwandiikira nga Speaker nga amulaga komiti kwayagala okulaga. Naye kati olwaleero nti nabo baagala maybe ojagenda ogamba nti baagala kati wabeerewo ne independent chief whip. Ne bweba tukeera ku nkya nga Parliament ey'abantu 405 205 ba independent tebasobola kukola gavumenti. Mu mateeka amalala agaleeteddwa ab'akakiiko kano akakwasisa empisa kwe kuba nti kati omubaka asobola okwanja ekiteeso ku internet okumala ennaku 3 ne kikubaganyizibwako ebirowoozo olunaku lwennyini lwakyanja eri Parliament. Rules ezibadde zo zigamba nti bw'omala ogitebulinga leero erina okulinda ennaku 3 balyoke bagidiscussing naye kati tugamba nti gy'uploading ennaku 3 at least nga tolina kugitebulinga. Bw'ogyeta n'ogitebulinga then debate etandike bagidiscussing. Kati omuntu academician aba quoting a report eyo date of publication ebeera date ko bagitebulingira ku floor
si date gye byaja uploading yaffe parliament okugikozesa. Mu ngeri y'emu akakiiko konna akasindikibwa okunoonyereza ku nsonga yonna naddala ebweru w'eggwanga balina okuvaayo n'alipoota obutasukka wiiki 2. Tugenda kubeera bit tight this time. Amateeka gali bit tight. Ekisanja ky'abakamisona kiba kya myaka 2 n'ekitundu wabula ng'oli asobola okuddamu okusaba ekisanja ekirala n'akubwako akalulu. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.